Okay, kakati ku celebrity track chokola chamanya kubanga wekomiddeko. Kansulenti oli bulungi. Abantu be Dubai inakuza omwezi 24 mu Dubai yao. Chosen Beck Little Boss Rachel Namiro JICC mu Lovers Rock tujabera ku Chase Plaza. Legends ba Chase Plaza Satwa wetugenda okubeera ng'enaku z'omwezi 24. Then Abu Dhabi 26 Club Tubes Villaggio Hotel mu Abu Dhabi era tujaba inesho 26 omwezi gwenyino oguno tulimu ogwa Feb. Jack Jana JICC bekutegeeza ati muganda wange bakutusaako Chosen Becky mu Lovers Rock, Little Boss mu Lovers Rock, Rachel Namiro mu Lovers Rock awo mu UAE ndongo ya UAE egenda kubanga sindo goma. Then awo gatuvuddewo waliwo akavideo bade butambula on social media. Simanyi obabuze buva ku ki oba enkwatagana yetabeerawo oba waliwo wakati w'abakazi bajja empala nesobola okubeerawo naye in public ati simwebikako. Waliwo ka video kengenda okulaga wano Hajji yaguze emotoka 2 alina haki 2 ebintu byabikola kyenkanyi. Yagambye nti yaguze emotoka ezine 2 bakyabadde banya emotoka za wansi hakize 2 nagamba kambagulire emotoka eza waggulu wansi abataxi badde batunula nnyo mu ki mu mutwe bavuga abataxi batunula nnyo mu mutwe aga kambagulire eza waggulu nabagulire kawundezi 2 buli omu UBN namba mpya naye munnanga obandoza bagiyita basera mu gito badduwa oba kuba kiki ngaze kubakwasa ebirabo byawe. Nagamba beebuuzeeko bakazi bajja mwebuuzeeko tolya munno salaamu mukwateko mu ngalo mu kwegamba munnange kyafuuse kizibu. Omukazi n'agaana, mukazi muto n'agamba nze saagala. Mukazi nno mukazi mukulu yayi nga kiri alyoke nakyo okitegeera. Mukazi muto n'agamba nze saagala, you don't want okitegeera. Namala naisombola mpola n'agenda nakwata olowooza kivudde ku kisokola eka video kano then nkomewo mbenga nkusiibula wano ku Celebrity Track Extra UG 1A Uganda. Salamu ogole atolere nambe okutala ngu otolere ono salamu jangu otolere salamu njagala okuva wano waggulu osigaza ekintu kimu salaamu. Badde wano ajje wano nze Semakula nze nayini famire zange mbansazewo ekintu ekisalawo ajje wano olwamwatolere salaamu akwate munne mu ngalo. Anaye mwebale salaamu ogole atolere nambe okutala ngu otolere ono salaamu jangu otolere salaamu njagala okuva wano waggulu osigaza ekintu kimu salaamu. Badde wano ajje wano nze Semakula nze nayini famire zange mbansazewo ekintu ekisalawo ajje wano olwamwatolere salaamu akwate munne mu ngalo. Anaye mwebale kale ndowooza ebintu bino birabye olowooza kyavudde ku ki olowooza ki ekirina okukolebwa
Hajji yandikoze omukolo ogw'enjawulo buli namuwa emmotoka ye nga oli taliiwo yabadde ateze katego okulabika nti bano ababiri bakwatagana oba simanyi olowooza kiki olowooza yakitaddewo okuzzaawo enkolagana ya hakize zino ebbiri abakazi bajja ate munaye muli bakyala basiraamu akkiriza nti omusajja alina okuwasa omukazi owokubiri okitegeera naye kyeneebuuza ebyaddala musobola okukwatagana abakyala ababiri musobola okukwatagana yadde mukkiriza nti seeka omusajja omusiraamu eddiini eragira okuwasa abakazi babiri basoba mu babiri musobola okukwatagana wali abakwatagana kyekyebuuzibwa gye bali abakwatagana naye mukazi muto agambye sijja kukwata mu ngalo zamu namala nasobola mpola namukonako bwati mu ngalo n'adduka n'agenda n'avaawo okitegedde ekintu ekyo mukama ngabirira nange sebo mbe munakasente mpase babiri ngenda yingira obusiraamu mwe bino ebintu binyuma seeka sebo naye seeka ayinamu ku ttooke seeka nkunoonyako ye seeka ani ono seeka oyinamu ku ttooke naye oyinamu ku ttooke seeka ettooke nalirabyemu eriri seeka era bwogirabugira bwoti nti nga nange nti seeka nga ettooke oyisaamu eggaali nkutegeeza nga enaku z'omwezi 24 omwezi guno gwennyini Lovers Rock mu UAE Dubai tusookera wali ku Legends Bar Chase Plaza Satwa Chosen Becky Little Boss Rachel Namiro endongo genda sindogoma tewosobwa official MC Nze Divorce ne mwana Sofia abo wali kusanyuka TV muganda wange tosobwa ne 26 JICC ekutusiza kwe endongo kakundiri ojjajiwulira ku lubalama wali bwesindogoma 26 tugenda beera wali Abu Dhabi ku Kibuzi Club Village Hotel 26 Arthur Julai ogamba otya muganda wange mwe wali kutegeka abantu wali istigate ambatumidde abantu wali ku Mpumba African Restaurant wano mu Dubai Deira Naif Street mbatumidde so mutegeeza nti musubwe endongo kakundiri ejja kuba ebatuuka kwawo ng'enaku z'omwezi 24 lukoba ku lukoba kitegedde agamba ati Azizi Matovu nkutumidde muganda wange kyekiriwo agamba ati Arthur omusumba Arthur Uruba Serumaga nkutumidde Edith Nyonga oyo gwe mulaba oyo mwana yasoko Miss Kavi ku Masengeri Chantal ku TikTok so mbaze ababuuzeeko nga tumaliriza video eno abatugulira ku celebrity track so kujobuze ku bantu say hi to those people babuuzeeko are you single? I'm single. You are single? Abavuka mwena bali mu Dubai ngenda baletera ono muwala oyina passport? You have a passport? If you have a passport tugenda fenanga 24 mu Lovers Rock mwezi gwa kiravula buno gwe tulimu ngenda kutwala evuka byone biri mu Dubai ngowulira njagala wetege bulungi ushegedde njawe wetege bulungi kati buli sex ali eyo mbaletedde agenda abono nira amaka ono mwana anyirira oyina kyo bagamba oyina bugambo bagamba ku TikTok kusamanya ki Keisha Chantu Keisha Chantu ate ku Facebook yagegano Keisha Chantu muja munoonyako bannange mwana kati nze mbabulira mbawe birungi bwanga tulina mukudira mwewera twesonyimu sente nga tozina tezimala so kubasibuleko bulungi naye naekana goli kalungi bani mwe bali tulaba subscribinga mwe bali kubaawo ngulindera yonna mwe bali kwangira Divorce Matovu ono gwe mulaba no editor mukazi editing ebifaananyi atemeteme wana ebifaananyi ku telefine ne filimu zonna azitema ye producer wa production gye bayita ye wange yemikolo nembaga ku telefine ye wange producer waayo mugaso wa bifaananyi bulungi nnyo asobola okugatta gwe naawe nga bwate wagatibwa mu church asobola okugatta inshallah byonna asobola bigatta byonna tujja kuba njambaleetera mu Dubai yawo kale nkutadde Keisha tolemera mu kamera yange siyo oh my god look at her celebrity waka kwetuli mbere bulungi mbagala nnyo bye bye